Lelo mujjaka kawuwo omutanda asiimye n'alabikako eri Obuganda bw'abadde asisinkanya mukulembeze w'ennono okuva e Nigeria bakutandikawo enteekateeka z'ebyenkulaakulana ez'enjawulo. Embwa zirumya ebisolo by'abatuuze ne zirya ennyama, abalina abaana bato bali mu kusattira. Ntuuse ku mbwa ku nsolo ziri awo embwa eri bwekwatta omuntu kisobola kuleka ng'oli mulamu. Apangisiza ennyumba n'asulamu olunaku lumu basanze mulambo, abatuuze bakyesigamiza ku kusaddaakibwa bya Wongo. Abadde asuzeeyo olunaku lumu ate talukeesezza. Yasuzeeyo olunaku lumu naye talukeesezza. Engeri gye yakedde ku makya okubanga waliwo neiba eyamulabye ng'ataddeko ettaala ekiro ku makya ssaawa 11 n'atya okuggulawo ng'asiika muwogo. Endwadde eziva ku buligo zirumbya abayizi b'ekyambogo ne basattira balumiriza abakulembeze baabwe okubakotoggera. Because I was digging down to find out what are the exact challenges that are making things stagnant in Kyambogo. Years coming, leaders coming, time goes and there is no progress. Gano n'amalala ge tuleese mu Jjaka Kawuuwo.